Ebyama ebyekwese ku kisaawe ky'Entebe bannayuganda abakikozesa babyanise kati nno nga wano wavuddeyo bankuba kyeyo bangi nnyo aboolesezza ebibi ebiri ku kisaawe kyaffe eky'Entebe wabula ate wano tekitumidde n'omu ku mulwanirizi w'eddembe ate era nga munnange ono public figure aina ku ddoboozi eddeneko tugamba mwami Frederick Lugonvu wavuddeyo ne yeetaba mu lutalo luno. Olutalo luno eno lusitudde buli omu buli munnayuganda naddala abo abatera okukozesa ekisaawe ky'Entebe wanenno nga beemulugunya ne batuuka n'okuyita omukulembeze w'eggwanga akolerewo action okukwata abo bonna abali ku kisaawe Entebe abakivulungutanya omuli okujjako abasaabaze ssente okubabba okuyisaawo enjaga nga bagimanyi nti nneeno njaga ne bagijjako obusuulu ne bagireka n'etambula. Ngenda kubanga nguterawo obutambi buneno obwewulirireko bulungi nnyo ng'abantu bano boogera nange nina kye ngenda obbagamba nze kino si kyewuunya nkiyiseemu emirundi mingi nnyo nsasudde tikets eziwera nga oyina buli kimu ne bakugaana okukozesa ekisaawe okubako gy'olaga nga bayita mubiri eyo gy'ogenda boogenda obayita otya okomawo ddi naye ate nga byonna byeyogerera kubanga empapula z'omuntu aba akuyise oba oziina basobola okuzisomamu ne bamanya kyekigenda mu maaso. Bwe bamala bo nga basalawo fayino yaabwe bw'ogaana obbawaayo $5 oba 3 oba 2 nga bakugamba tojja kugenda tukusazizaamu munnange gwe ng'osigala. Kamba twaleko mu butambi ngera wemanyi nti yenze Sheila Adita Eva mbeerawo waneno bbawa updates gy'olina okukola subscribinga okwate ku notification bell oleme kumisinga video yonna gye tuteekayo. Ate era nga naawe eyasubscribinga edda just not no nkwagala nnyo yonna gy'osinzirira kubanga ondaba imbagali yaddala baganda bange temujjangu okwo katugendeko mu butambi ate era tukomewo ku ssente ezikwetaagisa okuyita ku kisaawe ky'ennyonyi ku bintu ebikwetaagisa kati kuliko ne ssente enkalu wakati wa $10 ne $3 zino tebazikusabira era tewali bisiiti kigenda kubeera kizibu nnyo abakulu tutegeeza nti tebamanyi bawala bano naddala abawala boosisinkana okucheckinga in kizibu nnyo okutugamba abakulu nti temumanyi mivuyo gikolebwa naye bwe kyanga okwogera kuvaayo tewali muntu yali asituse kutugamba nti gundi ne gundi baabagobye ku kisaawe Entebe olw'okujja enguzi ku baana naye enguzi ku kisaawe kya Entebe International Airport ya kyere bakulesa ennyonyi ng'ogirengera wali mwetegeke ogende ku kisaawe bakugamba amanyanga tandika okukuba enduulu y'obubbi abaana abo mbamaakinge amanya gaabwe mugasome n'otuuka omwana n'akutunuulira ng'ekyenyinyalwa mwana naki ku kisaawe ky'ennyonyi nga ffe tumanyi buli muntu akola ku kisaawe buli muntu akola mu nnyonyi alina okuba nga alina ka smiling face alina okuba nga she is welcoming buli muntu ajja naye gwe muliwo kwenyinyimbwa emirimu gy'abakitammwe naye abakulu ku Entebe International Airport Minisita Katumba Wamala baani aba Civil Aviation Authority temugenda kutumatiza nti abantu bano temubamanyi temugenda tumatiza okujjako nga mutulazeyo 5-10 bemukute ne mubaggalira naye ekyo bwe kitali tugenda kusigala nga tugamba nti ku ssente ze basolooza mulinako share naye gano ge mazima abakulu tebajja kuwulira okaaba kubaddewo okulajana kubaddewo kati ke kaseera twetaagamu abalalu be batya okulaya endulu y'obubbi ey'abannange wuuna nziba gwe keera bukeezi ogambe nti ntaddewo Namboole buli gwe baali bajjeeko enguzi ku kisaawe kya Entebe International Airport jangu ennambo bayita Kenya because mutulemesezza ekisaawe tulina kimu ate nakyo mukikolerako emivuyo waliwo kiriki y'abantu batono we bati babeera wali beemanyi okuva kwatandika ku mulyango asobola okugaana okutambula Entebe okuva kwayera olujja okuva kwayera ekisaawe kikubamu enfuufu asobola okugaana okutambula oyo gye bayita Entebe mukwano oba tomanyi Entebe eyo gye bayita Entebe eyo gye bayita Entebe eyo gye bayita Entebe Nakirina yagala omuweyo kyomuwa nayera ekisaawe yagala omuweyo kyomuwa akebera passport omuweyo kyomuwa akoteeka mukiro omuweyo kyomuwa ow'oku immigration omuweyo kyomuwa akukebera omusipi jamu engatto bikikasasio omuweyo kyomuwa abantu omwana yabadde wano yatugambye
omukazi akebera boarding pass ku airport yamunona paka mu nnyonyi ng'ayagala kumujja mu nnyonyi amuzeeyo. Omukazi akebera boarding pass yamusaba emitwalo egyo naye nga mukazi watujukira bw'otuuka ali ng'amaze okukkiriyalinga ng'ali mu waiting lobby anaatera kulinnya kugenda amanyi buli kimu kiwedde n'akasente ke yalina n'akawa abantu. Because she doesn't need Ugandan shillings. Atuuka wali ku boarding pass omuyaya amugamba mbukati passport yo wanomanya wano visa yo ng'eri mwaka koloboze ewa immigration teyakalabye. Eriyo na desk zonna zempitako tezikalabye. Gwe lwaki oŋŋamba nti okalaba kati? Zemba nayiseewa. Omuwala yagenda paka mu nnyonyi n'ayita erinnya lye omwana n'agaana okwogera. Bwe yagaana okwogera n'akuba essimu eri n'ababuuza omwana bw'ati atudde ku siiti ki n'agenda ku siiti ye n'amugamba nnyabo situka tufulume. Simply because yamumye emitwalo egyo. These are real life stories. If you're watching me, or the government official, or the MP, or the minister, whatsoever, man, for the twagala bitibwa byamwe, you take your positions. We don't need your money, take your money, bro. You go for expensive vacations. You take your kids to rich places. Take everywhere, we don't care. Niye bitono mubitulekere naffe. Fatuli banaku, tetubimanye ebyo mutuleke. Gwe ebifo byo twala. Oba gwe minister agala kuva mweno minister ogende mundala obe mweno mwe mulye. Muvuge empenko niza mwe muzivuge. Fere tubalinaako obuzibu. Oweri mundeba ndeka. Ndeka nange mafunyo omukisa nfuluma ngenda kweyiya ndeka. Obonno bwe bumu ku butambi bw'Abaganda baffe omuli omwami Frederick Lugonvu nga naye ataddeyo okwemulugunya kwe ng'agamba seriously kino kiina okukoma. This act has to stop immediately. Abantu balozinga sente nyingi nnyo, n'oteekamu sente zo okukola paperwork, n'oteekamu sente zo ez'okusaba visa, n'oteekamu sente zo eza air ticket, otaddemu sente zo eza passport, otaddemu sente zo eza yellow book, n'otuuka ku Kisaawe abantu abo ne bakulemesa okulinnya ennyonyi. Ninawo omukyala gwe mmanyi kawala kampi kali awo kayina dreads, waliwo n'omusajja omulala alinga Munyankole balina ka groups kaabwe, abo be batera okukola ebintu ng'ebyo. Nze nga Adita bino ebintu nali mbiyisemu omulundi ogutali gumu, omulundi ogutali gwakubiri, ne ngendako ne mu offices ezikwasaganya ebyentambula y'ennyonyi n'enkomplaininga n'enteekayo amabaluwa ngenzeeko ku poliisi yennyini ey'oku Kisaawe indoopye ne watabaawo kikolebwa. Wabula ebintu webi tebirina okulekera awo. Nze simanyi lwaki buli kimu kiri disorganized mu ggwanga Uganda. Ekisaawe we kituuka okuba nga bakivulungutanya okutuuka kweryesa. That means nti Uganda tekyayina mateeka eri awo etyo kubanga abantu abakola ebintu nga bino baba balina okuvunaanibwa by all means. Ebintu bineno bikyamu nnyo era tujjukire waliwako omuvubuka eyakabira ku Kisaawe ky'Entebe nga bamuganya okugenda okukola. Imagine nga buli kimu akiyina, babosi be bamusindikidde empapula, bamusindikidde air ticket agenda akole ne bamugana okuyitawo olw'okuba abaganye obba wa $5. Bannange ebintu bineno bibi nnyo era kansuubire nti gwe wenna anaddamu okukozesa ekisaawe ky'Entebe nga bakuggyako sente, record, take action, jayo esimu yo, record those people obeere nga obanika ensi yonna ebalabe ate era immediately genderawo ku police with their pictures n'amannya gaabwe obeere nga obaloopa, linnya emmotoka obeere nga ogenda ku poliisi yonna ekuli okumpi gy'omanyi nti these people can be of help, obeere nga obagulako omusango babeere nga bavunaanibwa. Amanya yinza Shira Adita gwe commentinga mu comment section otubulire kyolowooza ku bino ebigenda mu maaso, ki ekiba kikolebwa. Tujja kuba nga twesangayo, subscribinga, likinga, commentinga, imbagananyo.